Enkumi n'enkumi z'abaami n'abazaana b'Omusinga bakedde kwolekera mu kibuga ky'e Kasese okwaniriza Omusinga obusinga bwa rwenzuru Charles Weziri mu mbeereri Mangoma asiimye n'alabikako mu lubiri lwe oluvannyuma lw'emyaka 7 nga bamukonga lusu. Omusinga Charles Weziri mu mbeereri Mangoma ajjidde mu nnyonyi etonnya ku kisaawe kya Nyakasanga Airfield ku ssaawa 8 ez'emisana gw'olwaleero nga yaniriziddwa abakungu be, bannabyabufuzi, abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo wamu n'abakungu okuva mu gavumenti. Oluvannyuma Omusinga mu mbeere ayolekedde ku kifo ewategekeddwa omukolo nga babadde ayogerako eri abantu abadde bamwegesa amaaso wakati mu ssanyu ery'amaanyi. Asabye abantu okukuuma emirembe, obumu wamu n'okutabagana era basigale nga bakkakkamu, bw'atyo n'abakuutira okwettanira okukola basobole okukyusa ebitundu mwe bawangaalira. Kasima His Majesty Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri Uganda Kingdom habwa Kabaka twatutuka wakwaze desimu omuntu kamako si abali mu Uganda wogo direi asiimye abaami kw'ossa n'abazaana be olw'okusigala nga bakkakkamu ne bakuuma emirembe ekibayambye okutuuka ku kkula lino. Minisita w'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Honorable Peace Mutuzo asabye bannarwenzori okusigala obumu era beerabire byonna ebyayita. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Kasese Elifazi Muyindi asiimye gavumenti ya kuno olw'okukola ng'omuzadde n'ejja ku Musinga ne basajja b'emisango gyonna egyali gyabagulwako ng'akozesezza omukisa guno okusaba abazadde okutwala abaana baabwe ku masomero basobole okutangaaza ebiseera byabwe by'omu maaso. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaleero.